Kakati omwami gwe mulaba oyo mu katambi mukyala we yakomyewo okuva ku kyeyo gy'amaze emyaka 4 naye omukazi bwe yatuuse e Uganda teyatawaanye na kukomawo mu maka kulaba baana be be yalekera omwami bali batya omukyala olwavudde ku kyeyo yatuukidde mu bufumbo bulala n'omwami tannaba kumulabako kyokka omwami agamba ye yateeka mu mukazi we ssente alyoka agende ku kyeyo balina abaana 6 abaana 6 abo omukyala yabalekera taata waabwe yagende ku kyeyo akole omwami nga mutaddemu akasente omukyala bwe yatuuka ku kyeyo yakyuka famire n'asooka n'agyesalako n'asooka n'akola contract yasooka tabasindikira de n'omutwalo gw'akasukaali n'amala n'alikola renew n'akola contract ey'okubiri era n'atabasindikira yadde n'omunwe gw'ensimbi bwe guti omwami n'atoba n'abaana 6 n'abeera nabo mukyala we kadaamu ono bamuyita Irene Nabito. Irene contract bwe zaaweddeeko yakomyewo e Uganda kyokka bwe yakomyewo e Uganda teyatuukidde nakulaba ku baana be yatuukidde mu bufumbo bulala ndowooza bwe yali ku kyeyo omukyala yafunayo online shopping nga bw'omanyi n'alaba nga famire gye yaleka e Uganda tebakyalina makulu bwe yakomyewo eri gye yatuukidde era kati gy'ali kati omusajja agamba omukazi ono amufuukidde akayinja mu ngatto amusindikira abantu ne bamuvuma ne bamutiisatiisa nga bajja okumukola ebibi simanyi nga bajja okukola biki agamba mukazi gwe neesonyiwa wandekera abaana nakuteekamu ssente n'ogenda ku kyeyo tewampayade ne ku ssente nti oba abaana baabo mbaguliddeyo olugoye oba kasukaali mukonywe nedda twasirikira eno gye tuli mu nnaku yaffe kati ate okomyewo okuva ku kyeyo ate era otumazeeko emirembe tuleke ffe twakwesonyiwa beera mu bufumbo bwo abaana baleke nze nja beera nabo omusajja atobe n'abaana be kizibu nnyo okulaba omukazi alekera omusajja abaana 6 n'ogenda ku kyeyo omusajja n'abalabirira nga banyirira nga balabika bulungi ne baba baavu naye omusajja ono asobodde okikola kati njagala gwe wenna ndaba tuwulirize omwami ono tumuwulirize bulungi vidiyo ye empanvu naye njagala tugiwulirize bulungi nnyo mujajinge okitegeera kamba tusako vidiyo y'omwami ono mugyewulireko vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo naye abakyala omutima omuzadde tegubaggwangamu ne bw'ofuna ssente ezenkana zitya sigalamu n'omutima ogw'obuzadde tokyawanga baana bo kale omwami mukyawa ayinza obba alina bye yakkola naye abaana basigala baana bo ne bw'ogaggawala tokyukanga vidiyo yiyo ndikukoba Irene Babita yaali egera kutuma abantu nga onkoba nga nze bwendi ekisiwo nze nakwesonyiya kale zena ndi kusaba oneesonyiye omukazi ono gwe mubonaanirira ono neazaala abaana bano 6 era ono gwe yalina yekireko ono omuwala ono gwe mubona Irene Babita ono akola emutungo ku kampuni ono mukazi wange ono gwe mubona ono mukazi wange yali mukazi wange myaka 18 maavuire nga ewange me ajje Saudi maavu Saudi alobe kuira waka wano akome wa muganda we kireka kuba ye yapangisa yali iyo yasoko opangisa buti sawe no yakwa basula ku kampuni emutungo kati ndi kusaba alekere kugera n'abantu eno ku masimu kunebwerera nze namwesonyiwa namuleka era nandi musaba nesonyiwe kuno gwenda zono Irene Babita ono ali mutungo yali ayini muganda we kireka bamweta Jasi ye yatuukira Irene Babita namala naye emyaka 18 ninze namutamu sente daje Saudi amala ye emyaka 4 avuire Saudi akomye kireka ajire mu bufumbo nze muzira ku buzibu abe mu bufumbo byokutumanga abantu nga anegerera atuma abantu anegerera anesoniye ngabo yesonige ibere ndi musaba anesonige nze yandekera abana bano 6 ndi nabo ezira kyampa ezira kyemusaba ezira kyemweguya yena anesonige wabanga ino omusada nga bwe yaira nabeyo nabano nibawe ya musigula agume
alekere kumanirira. Ndi musaba busaba aguma alekere kumanirira. Iyamana nti okwira mu baana kyamulema. Yasalawo yakoma ekireka bamusigulira ku isimu. Ankoba ati tyasoma nze musinga amagezi waire tyasoma. Kuba nze najjanga okole Kampala nga mutamu esente eddange. Eddamu twale Saudi. Waire tyasoma. Maatuuke yafuna abasoma abamusigula. Majja tuuka okujja ku kampuni emutungo yali. Ndikumusaba aneesonige. Ndikumusaba aneesonige. Ndikumusaba busabe aneesonige. Ona Irene babitono. Wano namufunanga mugalanga tazalangako. Era obanga muli kubona audio no nga muli kubona ka video kano kentaire. Mwana omuli na Irene babita. Emutungo yali ku kampuni mukamulage. Aneesonige. Andekere emirembe nze namwesoniga akola ebibyeze na nkola ebyangu. Ku bulungi bwe yalagisa kuba mulungi ino. Abute mutawunya. Nze andeke neizeri yangira yakola bulungi n'okwiza omwana ono. Yankola bulungi ino. Aya aneesonige. Alekere kuntumira abantu. Nze nzira kyemwogerako era nzira kyemwendako. Kuba nzira lwe nigendwaza omwana nzira bisera bimukoba nti muno oba omwana wange alwaire. Lino izeri lyange tirirye. Aneesoniga alekere kunengerera kuntumira abantu. Obanga yalemererwa yava Saudi yalemererwa otuuka mu maka ga yetaagage. Yalemererwa yakoma kireka yapangise ye kireka mu kiganda eri muganda. Sawe nakola ku kampuni mutungo yali. Andeke Irene babita andeke. Aneesonige ngabo Yesu niwo obutaira wange zena aneesoniga niwo abayogere no n'abantu mulijayogera naye nantuusaako ebigambo. Tidi kyali kunoonyako. Aneesonige nze namwenenya kuba yajjanja alijja akolerera abaana byamulema basadda bamukwanira ku masimu yajja yakoma kireka yaloba kwira mu maka kati kidi kyali kunoonyako. Andeke kino n'ekifaani kyono omuka ono gano namufunanga yankamala sini yafo. Aneesonige zena amwesonige kuba nze namwesoniga ye ayasigala nga nsonsooni ayogera n'abantu. Menze namuseka kuba buli kyayogera kintuukako. Aneesonigire irala bwe yavua Saudi naira n'atuukira ekireko wa muganda we n'atayira mu baana wabali wa musaada agume oba musaada ne yamufunira ku kampuni gyali emutungo aguma akole alekere kummanirira. Kino ndi kwiramu alekere kuntumira abantu. Yasalawo omuntu ozaira abaana mukaaga. Kodi alimba abantu mbu aliko ono yenka. Gwe yali naye yo gwe alimba mbu aliko oyo yenka. Ozaire baana mukaaga imagine baana mukaaga omuntu owasomako idinti wasomako osobola okunoba mbulire ka baana bo. Ngate wava wabaleka na musaada baana mukaaga oti olijja kuyiya Saudi ile obaawo ng'okolerera baana byamulema. Yawunzumira na luyi kuwa bisaada bya luyi sente. Kuba yagula pichi na biri kumusigula. Tuboine banja ababaye ni sente ni yazira na sente ayi datu kekisera daba wako. Kati yafuna ali kumusigula. Mbona angansa zero. Ndikwira Aneesonige. Ayiga bataneesonige. Twidale pokana yenze nsobola otamusende twajo wanakapancho na mubuuza kyali kunoonya kweno ki. Aneesonige atunda obulungi bwe mutawuni yali. Nze mu bubyo bwange andeke n'obubyo bwange yendi n'abaana bange abamulema okwiramu. Kuba yasalawo yava ku airport yatuukira kireka yakomaawo kuba yafuna abamusigula ku masimu. Irene babita Aneesonige emutungo yali yakola Aneesonige. Ndikwiramu Irene babita yoli yokola oba oli mutungo oba oli kireka mu kiganda wa muganda wo Monica Neesoniga.
nesonigira ilala nga bwe wava kuibere lya mama yesoniga tena nesoniga nzira kyenka kweguyako ino kyamaani ezira neguyo webereto neguye niwe lyago tienda nesoniga kaita wandekereza ile ndinalo ono wali ojire na yera nalwanisa wa mwiza no mwana yakukobanga ati ndizayo ero mwana mutayi byakukoba osoka kulingira kuba byakubuza bikuru kale nesoniga ngabe wadde mokwira nesoniga nzira bwire bwenjako bantu bo mwana azira kino balwaire mbuzira kuba nabyenenya natuka kuwentuka nabyenenya kati oye yakutwala yena akugumye era abone ku empisado aye tyendi kusaba lekera kumbisa mukamwa Irene babita kino ne kifani kikyentaire ono omulungi ono gwe mubono anesonige nze ibawe eibere lya mugwira wange aya anesonige alekere kundogera nze nwanisa abaana bange emyaka ena aize taize mu baana akomye kireka ali kuwunzumira kireka oba musadde yamuta ku company yali empulire mutungo aguma akole abe niba yayenda abaana omubana namugwereza abaana bamulemerera yabaiza oidi abeyo yakoba mbono ni first born we yenka alimba abantu kabakoyo owenzalo omukaga alimba abantu mbono ni first born yenka kuba yali naye kireka wazira ndi kumusaba anesonige andeke akole ebibyeze na nkole ebyange abe ye yata sentede nze nasirika namutamu edange akoba namutamu mitwala 3 yebale na 3 Donald basente oleniga abakugemere kusinchi 10 era de basente kati yebale kunsasula de namutamu mwe bazaino aya alekere kumanirira ndi musaba alekere kumanirira kuba yasalawo ya demo kwira mu baana nze ngumye n'abaana aba emisaye jange ngumye najo ayiga abali ni cyali kunonyako aje mu maiso kuba yadde ayogera ni baba zake nawulira byayogera naye byakunegerera kunsi batidi okunsi bandiwo kodi akobo okwida otunda amaka gange ndi sitede ino aida agatunde ono gwe mubono omulungi ono kukala yene enunje ineno nze najenenya yena aneneni abasoga bako banti omulungi akunoba wasimba mwogo waidukiranga okongo oli kulya ate yagabaza yerabire ya mugempambo nze yerabiranga ninze nali controller wogokunina okuje Saudi kuba yavuiranga wange ekitegezo yalimbanga basada anti mufumbo kuberi yabamu kubiranga amasimu yakoba nze nkobe nti ndi babawe aya nesonige nze namwesonia kuba bene byankola nabitegera nga buli koti kunani jabita munjitegeera buli kodi bwabita mumbutegeera baine byalinga nabo nga bamukubira amasimu watuseeka nga byona mbiwuliriza kala nesonige yega abanga yava mu company yasomeranga nga avoyo yaida yasola mu basada nze namwenenya yena anenenya yera biranze yena mukolera yabyera biraba kobati gwe wempambo eyagabaza yerabire ya mugempambo kati nze yerabire empambo yena muba era yerabira n'amadala ge yaninirako okutuuka yeyaja mala avwe yanga amaze ye myaka ena aira atukira owaiba yakobanga otukira anesonigire irala anvweku nganze bwena mwenenya yena anenenie nzira kyemwegu yako timuko bandi mpereza 10 ngabana bange nemerere bonabo basoma balia tiri mu kipangisa nti nja kwegalikira nti mpangisa anesonige
era mulamu bwobanga mu Kiganda yoli olikuwuliriza oide muto bwe muli agalala kuba ndi yaide uwo muli galala yasookera uwo wambuza abuzoti ndi kusaba wobo bwene ka video kano ko audio kano ko bamuganda wo anesoni galekere kumbisa mu kanwa namwenenya yakobanga abana bamubalenge yafa nisawe no bamubalange yafa nali numyo gwetalenga tenda baje yali bantu bankubiriza nale kula abana baja yamala nabo kumpi wichi ndala bamulemerera yabasindika yabayiza kati anesonige alekere kutuma abantu nze gemba ku TikTok emala ku stress byemba ndi kuzana bimala ku stress n'abana bange tidio be mugwebe mukosa abibona abireki abibiteku ye yambuloki ngaba abiboneraga ye kyekimuluma anesonige nze TikTok byenzana nzana byange tibi bye wabonanga kiri kumukosa kiri kumuluma akole kyababwe ine ndiwo ndi steady nzira buzibu